ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 074895336. Kristo Yesu yebazibwe. Kristo Yesu yebazibwe. Manyi nga matono. Kristo Yesu yebazibwe. Awo nno kati ntandise obbawulira, ntandise obbategeera. Sanyusa okubalabako olunaku lw'olwaleero. N'oli aŋŋambye naffe bwe tutyo. Mbaagala nnyo kubanga ekindeese wano olwaleero si kubanga nzize kubalabako just bulabi. Yokaana 17:17 Bayibuli egamba nti ekigambo kye ge maki ge mazima era abatukuze mu maki mu mazima. Kati njagala tugabaneko ku bintu bitono nnyo ebisobola otuyamba okugenda maaso, kubanga tetugenda kunyumirwa bulamu buno bwe tulimu olwaleero enkya tukeere nga twazimba ekizimbe ekirungi naye nga mu ggulu tetutuuseeyo. Ekyo tekigenda kukola makulu. Kirungi tube n'ebintu ebirungi ate tutegeera amaki, kuba Bayibuli egamba ekigambo kye ge maki. Yokaana 4:22 Yesu Kristo yagamba omukazi gwe yasanga ku luzzi n'amugamba nti mmwe musinza kye mutamanyi, neffe tukimanyi, ffe tusinza kye tumanyi kubanga obulokozi buva ludda wa? Mu Buyudaaya. Lowooza lwaki yamugamba ekyo? Amazima ga Yesu Kristo getuzze nago wano olwaleero yennyini yasinga okubaagala okusinga ffe tuli batume. Tutumiddwa buki? Wabula mmwe be batutumyemu tulina okubabuulira ku ekyo eky'amazima. Kubanga nze Yesu simwogerako bwogezi. Nze Yesu nali nsinkaganyeko Yesu Kristo nenjogerako naye. Kati bwe mba nali musinkaganyeko nenjogerako naye nze yali omusamize, yali mu bulogo, eyali mu nsozi ez'enjawulo wano mu Buganda wonna, ate ggwe tolina kikolobero kiwali okoze, kitegeeza osobola okwogera naye. Bw'abanga nze yakola ebikolwa ebibi, eyaloga bannange, eyabbanga, eyakolanga buli kimu, bwe mbanga Mukama asobola okunsumulula n'ankomyawo, naye atoola ogwe. Kati Yesu Kristo kyava atugamba tusinze kye tukola ki? Kye tumanyi, kubanga obulokozi buva mu buki? Mu Buyudaaya. Yokaana 17:17 agamba ekigambo kye ge mazima. Mwagala amazima ogawulira? Muli beetegefu ogawulira? Bampeeyo omusomi wa Bayibuli omu ajja mbeereko wano okumpi, bamumpeereyo omuzindaalo tusobole okutegeera, tuleme kutambulira mu bulimba obw'ensi nga bwe tutwala nga tetusobodde kutegeera maki mazima. Kubanga Bayibuli nambulukufu mu buli kintu kyonna kyegezaako okwogera gye tuli, newankubadde nga tuyinza obutafaanana nga bwe mutulaba oba nga bwe mwandyagadde okutulaba, naye Katonda atutumye ayina ensonga ennene eri emmeeme eno eri wano. Emmeeme eno eri wano erina okukyusibwa edde mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo. Abasinga tebaafuna kubikkulirwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tukirina obuzibu ojja kunsomerako. Matayo 16:13. Matayo 16:13. Bagamba bwe banemuwulirize tesagala batambula nga 13 bagamba buno bwagala buno obw'abazungu olwe 13 lugamba awo Yesu yajja ku njuyi z'e Kayisaliya ekya Filipo n'abuuza abayigirizwa be ng'agamba nti omwana w'omuntu
abantu bamuyita batya olw'ekkuminennya ne bagamba nti abalala bamuyita Yokaana Omubatiza, abalala nti Eriya, abalala nti Yeremiya oba omu ku bannabbi. Olw'ekkumin'ettaano n'agamba nti naye mmwe mumpita mutya. Olw'ekkumin'omukaaga Simooni Peetero n'addamu n'agamba nti gwe Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Ne bw'okomaawo kati ensi yagenda okubuuza nzaani bampita mwana w'omuntu bamuyita ani? Njagala kubuuza, olowooza be yali nabo baali tebamanyi nti ye Yesu? Lwaki yababuuza? Yababuuza lwa nsonga waliwo ekyama ekyali kyakwekebwa. Ekyama ekyo ekyali kyakwekebwa kyayogerwako mu Isaaya 7:14 nga Bayibuli egamba, jangu tusomere, tobeera wala omusumba kuwa akatebe otuule wano. Njagala kubannyonnyola ekintu kino mukitegeere mwenna abaweereza abali wano, abasomesa, abaweereza mwenna, njagala tutegeere Kristo ono yaani, kubanga abuuza abantu bampitaani, omwana w'omuntu bamuyitaani. Abantu bamanya Yesu tebamanya Kristo. Kristo wa mwoyo, Yesu yali wa mubiri. Kati abamanya Yesu basigala mu mubiri. Isaaya 7 olwa 14. Abamanya Yesu basigala mu bulombolombo obw'ensi. Abamanya Kristo bazuula ekyama eky'omwoyo. Ti Kristo mutuufu yali mwoyo. Ntuuseewo tusomerewo olw'ekkumin'omusanvu lugamba Isaaya 14 olunyi lwa 10. Isaaya 7 olunyi lwa 14. Sikirabanga kale waawano Mukama alikuleetako ne ku bantu ne ku nnyumba ya kitaawo ennaku. Isaaya 7:14 osomawo 8. Waawano 14 waawano Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero. Laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, alizaala omwana wa bulenzi era alituumwa erinnya lye Emmanuel. Ne bw'okomaawo kati ono Isaaya teyaliiwo, era Isaaya teyafuna mukisa kufeesinga Yesu face to face. Si bwe kiri, naye yayogera ebyali bigenda okukola ki? Kitegeeza yalaba mu mwoyo biki ebigenda okukola ki? Era ne ssente feeza 30 Isaaya yazoogerako, n'emigga egyamukubwa yagyogerako mu Isaaya 5:3. Kitegeeza yazuula ekyali ekyama kyali kyakwekebwa nti waliwo ekyama ekigenda okukola ki? Okubaawo. Isaaya n'akimanya n'akyogerako, era omwana bwe yazaalibwa yatuumibwa erinnya lye Emmanuel. Matayo essuula esooka olunyiriri olwa 21. Matayo essuula esooka olunyiriri olwa 21 lugamba bwe luti naye alizaala omwana wa bulenzi. Jjukira ebyayogerwa Isaaya mu ndagaano era yakola ki? Eyasooka wano ebyawandiikibwa bikola ki? Somawo tuwulire. Naye alizaala omwana wa bulenzi, naawe olimutuuma erinnya lye Yesu, kubanga ye yalirokola abantu be mu bibi byabwe. Olwa 22 ebyo byonna byakolebwa bituukirire Mukama bye yayogerera mu nnabbi ng'ayogera nti ng'agamba nti laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto era alizaala omwana wa bulenzi, balimutuuma erinnya lye Emmanuel. Eritegeezebwa nti Katonda ali naffe. Ne bw'okomaawo erinnya Emmanuel mulabe gye liva, eritegeeza nti Katonda ali naffe, lyali litegeeza kwagala. Kati nga bwe twayogedde nti Yesu yagamba abantu mumusinza nga temumumanyi, Yokaana 4:22. Ti mumusinza kye mutakola ki?
neffe tusinza gye tumanyi kubanga obulokozi buva mu Buyudaaya ne muŋŋamba nti mwagala amazima kati njagala babuulira mazima agateegaanika era ne mba mugenze mu bwakabaka obwa Katonda obw'ekitangaala amazima ago gennyini ge mugenda okusangayo mbalaze entandikwa lwaki Yesu Kristo ajja mu nsi kubanga yayogerwa nti alina okukola ki saddaaka zaaliwo naye nga tezijjaawo kibi embuzi baazisala ente baazisala nga tezijjaawo kiki kati waliwo abaasigala mu ndagaano enkadde ng'abasamize bakimanyi nti bw'osala endiga ejjawo ebizibu bamanyi bw'osala enkoko ekokoola ebizibu ebwo bulimba ebyo Mukama byaliwo era baamusaddaakiranga mu ndagaano enkadde ekyo mukimanyi ku mulembe gwaffe guno yatugamba ekintu eki kiri Matayo 22:40 wagamba bwe wati tusomerewo Matayo essula 22 40 lugamba bwe luti mu biragiro bino byombi kanziremu mu biragiro bino byombi amateeka gonna megasinziira era ne bannabbi tandikira ku 38 lugamba kino kyekiragiro ekikulu eky'olubereberye uliriza olwa 39 n'ekyokubiri ekikifaanana kyekino nti yagalanga mulirwanaawo nga bwe weeyagala wekka kitegedde kubanga olwana mu biragiro bino byombi amateeka gonna mwe gasinziira era ne bannabbi okitegedde amateeka gasinziira mu biragiro bimeka 2 tetukyasala mwana gwa ndiga si bwe kiri tetukyasobola kwokesa bubaani si bwe kiri tetukyasobola kukwata sabbiiti si bwe kiri nedda kubanga sabbiiti yali ani ye Yesu yennyini ye Yesu Kristo si bwe kiri kati twagala tutemeetema amazima tugenda mu mazaalibwa aga Mukama waffe si bwe kiri temukimanyi mwagala okuwulira ku mazima oba mwagala kuwulira bulimba tutandike Yokaana essula esooka olunyiriri kansooke mbanyonyoleko katono nga bw'otuuka mu Luka essula esooka olunyiriri 11 Elizabeth ye yazaala Yokaana si bwe kiri Zakaliya ye yali omwami si bwe kiri Zakaliya malayika yamukyalira mu Luka 1:11 n'amukyalira n'amugamba nti Zakaliya yali kabona wa Katonda ng'era akola mirimo gya bwakabona naye nga mukazi we Elizabeth yali tazaala nga mukazi mugumba ekyo kimanyi mukimanyi n'amugamba agenda kuzaala omwana ow'obulenzi tanywanga kukitamiiza kyonna kaguwe omwenge ate omwana oyo aliba mukulu era n'agamba omwana oyo alibatizibwa n'omwoyo omutukuvu alijjuzibwa omwoyo omutukuvu ng'akyali mu lubuto lwa maama we njija lwaki Yokaana ye teyabatizibwa Yokaana yabatizibwa tanaba na kujja ku nsi kuno byonna bwino waali Yokaana Zakaliya atuuka okuwakanya malayika byamugambye n'amugamba n'ekiriba kitya kino nze nga si kikola ki n'amugamba kaakati ogenda kuziba omumwa bino byonna birimala kutuukirira olyoka okole ki olyoka oddemu oyogere era Zakaliya yagenda okuva mu yeekaalo ng'omubiri omumwa gwe tegukola ki tegwogera awo bwe yagenda Elizabeth n'afuna olubuto ne yeekwekera emyezi emeka 5 awo ne Mariyamu mu Luka 2:26 awo malayika Gabudyeri n'ajja eri omukyala eyali tamanyi musajja mu mwezi ogw'okumeka tuli ku bwino n'ajja eri omukazi yali tamanyi muki nga bwe twakisomyeko mu Isaaya 7:14 akabonero ako kati bw'ajja eri omukazi yali tamanyi musajja n'amugamba agenda kubeera olubuto olw'omwoyo omutukuvu si bwe kyali mu mwezi ogw'okumeka tusomere Luka essula 2:26 awo mu mwezi ogw'omukaaga malayika Gabudyeri n'atumibwa Katonda mu kibuga ky'e Ggaliraaya erinnya lyakyo Nazaaleesi olwa 27
eri omuwala atamanyi musajja yali ayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu olw'omu nnyumba ya Dawudi n'erinnya ly'omuwala Mariyamu olw'28. Awo n'ayingira omumwe n'agamba nti mirembe gwe aweereddwa ennyo ekisa. Yabwokomaawo mu mwezi ogw'omukaaga ogwo Mariyamu yafuna olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. Naye nga malayika y'omu, jjukira Yokaana yakulembera Mukama waffe, si bwe kiri? Kati njagala tuddeyo wali ku 11. Luka essula emu onyolwa 11. Awo malayika wa Mukama n'amulabikira ng'ayimiridde ku luuyi olwa ddyo olw'ekyoto eky'okwoterezaako. olw'12. Awo Zakaliya bwe yamulaba neeraliikirira n'atya. olw'13. Naye malayika n'amugamba nti totya Zakaliya, kubanga okwegayirira kwo kuwuliddwa. Mukazi wo Elizabesi alikuzaalira omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya lye Yokaana. Okitegedde? Yokaana malayika amala kulangirira nga Yesu bwe baalangira ne Yokaana baakola ki? Baalangirira. Kati Yokaana ono batuuka okumuzaala. Njagala oddeyo some mwemu 26 ddayo waggulu kwa 23. Wagamba bwe wati. Awo lwatuuka ennaku ez'okuweereza kwe ezaggwaayo n'addayo eka ewuwe olw'24. Awo ennaku ezo bwe zaayitawo mukazi we Elizabesi n'aba olubuto ne yeekwekera emyezi 5 ng'agamba nti bw'atyo Mukama bw'ankoze mu nnaku ze ziyatununuliramu okunzijjako ensonyi mu bantu. Okitegedde? Kati Elizabesi yafuna olubuto nga Mariyamu tannabakola ki? Olufuna. Malayika yasooka wa Zakaliya n'agenda wa Elizabesi, naye yamala kugamba ebigenda tukawo ku Elizabesi. Kati Mariyamu ye bajja luvannyuma nnyo ng'ono yeekwekedde emyezi emeka? 5. Kati njagala otusomere, kubanga Yokaana baali batugambye agenda kujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu ng'akyali mu lubuto lwa mama we. Kali mu 15, sooka okasome. Luka essula emu onyolwa 15. Wagamba bwe wati. Kubanga aliba mukulu mu maaso ga Mukama, so talinywa mwenge newankubadde ekitamiiza, era alijjuzibwa Omwoyo Omutukuvu okuva mu lubuto lwa nnyina. Komaawo. Kati ekyo lwaki ebyawandiikibwa byonna tebiina ebitulaga nga Yokaana abatizibwa, wabula yali akola ki? Abatiza. Era baamuyitanga Yokaana omuki? Omubatiza. Kati Yokaana ono abatizibwa atya? Kirira wansi mu 39. Luka essula emu onyolwa 39. Wagamba awo mu nnaku ezo Mariyamu n'ayimuka n'agenda mangu mu nsi ey'ensozi mu kibuga kya Yuda olwana, n'ayingira mu nnyumba ya Zakaliya. Wuliriza. N'alamusa Elizabesi olwana mu. Awo lwatuuka Elizabesi bwe yawulira okulamusa kwa Mariyamu, omwana n'abuukabuuka mu lubuto lwe. Elizabesi n'ajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Awo ewali ekinyusi. Kati omukyalo ono eyafuna olubuto mu mwezi ogw'omukaaga yagenda otuuka ewa Elizabesi, ng'Elizabesi olubuto luwezezza emyezi 6. Si bwe kiri? Tulina 25 Desemba ge mazaalibwa gaani? Okusinziira ku byawandiikibwa bino bye mulina wano, ate nga mu Bayibuli ze mulina ze mmanyi tezikyuka ze zimu, tetuyinza kubala mwezi gwa mukaaga nga amazaalibwa galimu 25 Desemba. Twatandise nga tubuuza twogera amazima. Obutamanya tebukuggisaako musango. Nange bwe nali mu busamize nga manyi kyenkola kye kiki? Era Katonda bw'atyo bwe tulina okukola ki? Naye gano mazima gali mu bwino. Tubale abakyala beetikka embuto. Mu mwezi ogw'omukaaga osobola okuzaala omwana mu Desemba nga 25. Mbuuza bubuuza, waliwo alina asobola okutuddamu ku ekyo? Kitegeeza nti ensi etuwa kye twagala okufuna
tetugoberera kiki tugenda kukola ki omwoyo omutukuvu ebbanga litumaze nga tulya sekukulu ennyingi wali oyogeddeko ne Mukama n'omubuuza ne kino kyetujaguza kyekituufu kye tulina okukola Bayibuli yagambye nti mwe musinza kye mutamanyi neffe tusinza kye tukola ki kubanga obulokozi buli luddawa ekyakubya Yesu emiggo tebaamanya nti Katonda yajja mu nsi era baamukuba baamugambanga nti ffe tukukuba lwa bikolwa byo birungi wabula tukukuba olw'okubanga oli muntu ne weeyita Katonda kiri mu Yokaana 10 ndowooza olunyiriri lwa 30 n'okweyongerayo awo nga bamugamba nti tukukuba lwa bikolwa byo biki birungi naye tukukuba olw'okubanga weeyita Katonda ate ng'oli muntu tukulaba yayingirako mu yeekaalu Yesu Kristo nga bw'olaba yeekaalu eno gye tulimu olwaleero n'ayingira n'abagamba nti ne bamuwa ekitabo kya Nnabbi Isaaya okusomamu n'akwata ekitabo kya Nnabbi Isaaya n'agamba nti omwoyo wa Mukama Katonda ali ku nze kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebirungi antumye okusumula abasibe baweebwe eddembe n'abanyage bafune eddembe lyabwe n'abagamba ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu matu gammwe ne bamugamba nedda Kristo yekka yalina otuukiriza ebyo era emiggo ne givuga ne bamufulumya yeekaalu baamanya nannyini yeekaalu kati n'olwaleero bwekityo bwe kikola ki Yesu bw'ayingira ate ffe nga tumugobera ebweru kubanga bye tukola bimusindiikiriza okukola ki okuddayo ate nga twandibadde tumusinza mu mwoyo n'emmazima kubanga Yokaana 4:24 Bayibuli egamba nti Katonda mwoyo n'olw'ensonga tuteekeddwa okumusinza mwoyo n'emmazima naye mwoyo n'emmazima mumanyimu tutambula lwa kukkiriza si lwa maaso gaffe kye galaba ensi eteeseteese okubanga ekuza amazaalibwa naye nga mumaze okutegeera kuba kyemmanyi mukitegedde weebuuze kyatandika ddi era tukimazeemu bbanga ky'obuzibe bw'amaaso okubanga tetulaba emyaka emeka bbanga ki lye namala mu busibe emyaka 16 nga mmanyi nti gwempeereza ye Katonda bajjajjaffe baaweerezanga bwe batyo obutamanya tebukuggisaako musango buli ali wano olunaku lw'olwaleero oba olina abaana oba tobalina oba oli mulema oba oli mulamu oteekeddwa okuyimirira mu maaso ga Katonda wekka bwoko togenda genda na musumba togenda genda na mukadde w'ekkanisa togenda genda na mubuulizi togenda genda na church choir omuntu atya kitegeeza kikwetaagisa okumanya gwe ng'omuntu omu otegeere amazima ag'ekigambo kya Katonda buno obubaga obwa birthday obwa bw'amazaalibwa tebusoose ku mulembe guno obubaga buzze bukola ki obubaga buzze bubeerawo emirembe gyonna Mukama Katonda gy'abaddewo kubanga bw'osoma Matayo 14 lwa 6 paka ku lwa 11 Matayo 14 6 paka ku lwa 11 ojja kulabanga ne Kerode yennyini ku lunaku lw'amazaalibwa be baatemako Yokaana omutwe mbalaga ekigize kivaayo emabega just kiri mu kwe upgradinga kiri ku level eya waggulu ennyo ne temusobola kukiraba temusobola kukikola ki kukiraba kubanga ensi ebawa kye mwagala okukola ki okulaba kubanga abantu ababeera ku TV bajja ku TV nga balina kasimayira akalungi kibabalaga kubanga kye mwagala okukola ki naye bwe babeera off camera nga tebanaba kujja mu kamera bye bakola birala nensi kutonza kumanya nti n'okuseka bakola ki baseka kubanga baagala babalage nti ekyo kye bali ate nga bulimba amazima gabe maki tusomerewo kaawo Matayo essula ya 14 olw'omukaaga paka olw'e14 enjuba bwe yavaayo ne ziwotookerera siweewo wawano wagamba bwe wati
14 olunyiriri lwa 6 bwe lwatuuka olw'okujjukira amazaalibwa ga Kerode. Wuliriza, bwe lunaku bwe lwatuuka olw'okujaguza amazaalibwa gaani? Kerode. Omuwala wa Kerodiya n'azina mu maaso gaabwe n'asanyusa Kerode. Awo n'alayira n'asuubiza okumuwa kyonna kyonna ky'anaasaba. Olw'omunaana. Naye bwe yaweerenywa nnyina n'agamba nti mpeera wano mu lutiba omutwe gwa Yokaana Omubatiza. Kitegedde. Kabaka n'alumwa naye olw'ekirayiro ebirayiro bye n'olwabo abaali batudde nga balya naye n'alagira okugumuwa. N'atemako Yokaana omutwe mu kkomera. Otegedde? Ne baleeta omutwe gwe mu lutiba ne bagumuwa omuwala n'agutwalira nnyina. Njagala mutegeere, Katonda okumusinza tekikwetaagisa kuba na ssaawa, kuba na lunaku, kuba na ddakiika. Akaseera konna kaani? Ka Mukama. Akaseera konna kaani? Ka Mukama, si kapate. Ono si ye yasooka okukikola. Njagala onoonyeza olubereberye essula ya 40 olunyiriri lwa 18. Olubereberye essula ya 40 olunyiriri lwa 18 okkirire. Genesis chapter 40 verse 18. It says, nyagadde njogere ku Luzungu. Amina. Abavubuka nabagadde beside eno. Verse what? 18. Verse 18. Wagamba bwe wati. Wagamba. Yusufu n'addamu n'ayogera nti gano ge makulu gaakyo n'ebibbo 3 z'ennaku 3. Genda maaso. Olw'e19. Walibaawo nate ennaku 3 Falaawo n'alyoka agulumiza omutwe gwo okuva ku gugwe era alikuwanika ku muti n'ennyonyi zirirya ennyama yo okugijja ku mutwe gwe. Olwabiri. Awo lwatuuka ku lunaku olwokusatu lwe lunaku Falaawo lwe yazaalibwako. N'afumbira abaddu be bonna embaga n'agulumiza omutwe gwe gw'omusenero omukulu n'omutwe gw'omufumbiro omukulu mu baddu be. N'akomyawo nate omusenero omukulu mu busenero bwe n'awangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo, naye n'awanika omufumbiro omukulu nga Yusufu yabategeeza amakulu. Naye omusenero omukulu n'atajjukira Yusufu naye n'amwendabira. Okitegedde? Bino biri mu buziba naye nga kitegeeza amakulu gakyo yatemebwako muki? Kubanga okwokulagula Yusufu yakukola ki? Nago gaali mazaalibwa. Ebbanga lye tumaze nga tusoma Bayibuli tulaba nga waliwo embaga eyali ey'okuyitako. Abaana ba Isirayiri gye baakola ki? Eyo yo yabula tekolebwa. Naye niwo tuba n'amazaalibwa aga 25. Amazima amatuufu tetugenda kujja gabana nammwe ku byonna bye tujja ogabana nammwe naye nga tetubabuulidde mazima. Ekibi mukikole nga mukimanyi nti kiki? Omwana bw'aba akwata mu muliro omugamba nti omuliro ogwo gwokya. Okusalawo n'okuleka gy'ali okuba akwatamu oba takola ki? Kati tulina okusinza Katonda gwe tumanyi. Kye mulowooza abali mu kusinza abatimbye basinza Katonda y'omu gwe tuwogerako mu Bayibuli. Kigeza waliwo Yesu omuki? Omulala gwe bakola ki? Bayibuli egamba nti bagenda kujja bangi era bagenda kukola ebyewuniikiriza. Naye obuzibe bw'amaaso nga tebukuvuddeeko tosobola kuzuula mazima. Bagenda kuvuga kataka nga kye bakugamba kyokola lwa nsonga gwalema okusalawo kubanga Katonda osobola okumutuukirira ne gwe n'oyagala bakutuukirire boogere ne Katonda. Sabbiiti yaliwo era Mukama Katonda yatonda ensi mu nnaku 6. Ku lunaku olw'omusanvu n'akola ki?
n'awummula. Olunaku olw'omusanvu ne lifuuka tteeka nga ya Ssabbiiti bwe tulina okukola ki? Era Mukama kwe yawummulira. Tugenda okulaba mu Bayibuli mu Matayo 11:28 nga Yesu Kristo yagamba okuwummuza, ng'agamba mwenna abakoye n'abazitooleddwa mujje gye ndi nange n'abakola ki? Kitegeeza Ssabbiiti eyali yayogerwako mu ndagaano enkadde emaze okukola ki? Okulabika, kubanga yasooka yali Katonda mu lubereberye. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ate era Bayibuli neddamu netugamba nti Amos 8:11 nti ebiseera eby'oluvannyuma ndisindika enjala n'ennyonta ku nsi. Enjala eyo tegenda kuba ya mazzi oba ya mmere gye mulya, naye enjala egenda kubeera ya kigambo. Mu Bayibuli ani kigambo? Ani mugaati ogw'obulamu? Yesu. Ani mazzi ogw'obulamu? Yesu. Twamanya Yesu oba twategeera Kristo? Kristo ono gwe tubaleetedde mu mutegeeri. Tulekerawo kubanga tutambulira mu bulombolombo. Yesu agamba atya mu Makko 7:6 tuukirewoko katono. Obulombolombo bwe tutambuliramu obw'abajjajjaffe bwe baakola ki? Tetwamanya mulokozi oba yajja oba teyakola ki? Kyova olaba abamu balina olunaku olw'omukaaga lwe bakwata lwaki? Olwa Ssabbiiti. Nga beerabidde nti yali mukama wa Ssabbiiti yajja. Tebaamanya nti yakola ki? Bakyakwata amateeka nga bwe galina okukola ki? Okutambula lwa nsonga nti tebalina kumanya. Makko. Makko 7:6 wagamba bwe wati. N'agamba nti Isaaya yalagula bulungi ku mmwe bannanfuusi nga bwe kyawandiikibwa nti abantu bano bansaamu ekitiibwa kyakomemwa naye emitima gyabwe jingi wala. Genda maaso. Olw'omusanvu. Naye banzisizza bwereere. Bansaamu ekitiibwa kyakomemwa. Olw'omusanvu. Naye banzisizza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bwe byakuutirwa. Kirira wansi. Nga ebyakukwata. Olw'omunaana. Muleke etteeka lya Katonda. Muleke etteeka lya Katonda ne mukwata obulombolombo bw'abantu. Ne bw'okomaawo. Kati tuve mu bulombolombo buno bwasooka tuzuule Kristo ow'omwoyo. Twatandise n'ekyawandiikibwa ekyabadde mu Matayo 13 nga Yesu Kristo ababuuza omwana w'omuntu bamuyita ani? Amazima nga buli muntu agereesa okumanya nga bwe kwakola ki? Naye Simooni Peetero n'amugamba nti gwe Kristo. Kati Kristo
yali wa mwoyo nga wakubikkulibwa kuba abaali basinga baali balaba Yesu era nga bamumanyi. Kati oli n'amugamba ekyo tekikuweereddwa mubiri na musaayi n'ekikubikkuliddwa Kitange ali ludda wa? Kati guno omulembe gwe tulimu gwa revelation gwakubikkulibwa lwa nsonga ekitabo kya Yokaana kye kisembayo mu byawandiikibwa byonna. Era Bayibuli emaliriza egamba temugattako era temukola ki? Temwongerako. Kati amazima okufuna okumanya okw'omwoyo kulina kuba mu kubikkulibwa. Kati abategeera Kristo mu mubiri mu kyaki basembera. Banaaza ebigere mu kyaki. Bakyakwata sabbiiti ng'ekyokuyitibwa nga bekyali. Tebaamanya nti Mukama wa sabbiiti yayingira mu yeekalo ne bamugoba. Bakyamulinze. Naye nga mwenna mukimanyi tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Temukimanyi? Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma nga Mukama waffe Yesu Kristo akomawo kunoona ekkanisa etalina ya bbala yadde olufunyiro. Naye ekkanisa ye njagala okutegeeza ye ggwe ali wano olunaku gwe yeekalo ya Katonda. Omwoyo omutukuvu mwakola ki? Mwabeera. Kati bw'omanya nti gwe yeekalo ya Katonda omwoyo omutukuvu, onoonye omwoyo wa Mukama asobole otuula munda mu ggwe. Naye abantu abatamanya yeekalo eyo baasigala bali ku yeekalo balindiridde Mukama waabwe akole ki? Naye nga bwe yatuuka bamugobera ebweru. Yokaana essula esooka olunyiriri lwa 14 Bayibuli egamba nti ekigambo kyayambala omubiri. Bwe kyayambala omubiri ne kijja gye tuli. Kati ekigambo ekyo kyayambala omubiri twayongera okumanya Katonda omu ow'amazima. Kati ensigo etaasobola kukola ki? Kumanya. So tusinze kye tumanyi, tuleme kusinza olw'okuba bali basinza naffe tusinze. Lwaki temwegombako kwogerako ne Katonda? Katonda yatuggulirawo ejjigi lya yeekaalu, buli muntu yenna ayingira. Awatukuvu buli muntu yenna asobola okukola ki? Okutuukawo. Lwaki tofuna obudde n'ovugamulaga ne Mukama nsobola ntya okwogerako ne Katonda? Eyatonda eggulu n'ensi kyemugamba mu ggulu eyo tavaayo okwogerako n'abantu be. Bw'abanga asobola otusindika ne tujja mu kifo kino, ze kyo mbadde sikimanyira gwe gusoose okukola ki? Bw'aba asobola otusindika naga mugende wano, lwaki tasobola kwogera nammwe? Njagala tutegeere Katonda ow'amazima era tumusembeze asobole okuba nga atwagala. Tuleme kutambulira mu bulombolombo obw'abannanfuusi, tusinze Katonda gwe tumanyi. Ag'amazima nno Mukama agabeetiikidde musobole okugamanya. Oli wa ddembe okuddamu byawandiikibwa n'osoma, oba oli wa ddembe obugakkiriza oba obutagakola ki? Okusalawo kwani? Kwange. Abakolinso ekyokubiri essula 5 olunyiriri olw'10 Bayibuli egamba nti buli muntu yenna ali wano ateekeddwa okuyimirirako mu maaso ga Katonda alamulwe olw'ebikolwa bye bye yakola, obanga birungi obanga bibi. Tugenda mu ggulu, naye njagala weetunuulire olunaku lw'olwaliro n'ebikolwa byo n'enneeyisaayo n'enkola zo osobola okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Teri agenda kutegeerera. Kati guno omulembe gwakola ki? Luli baatumanga nabbi najja n'ayogeranga ne kabaka n'ateeka ekiragiro mu ki? Mu nkola. Guno omulembe Kristo yayingira awatukuvu omulundi gutya? Yayingira ku lwani? Kati lwaki temusobola kwogera naye? Bw'abanga asobola okwogera nange yali omukozi w'ebibi, naye ate olwo gwe gwani gwatasobola kwogera naye? Kirowoozeeko ng'oddayo. Tetuzze gabana ku bugabanya ebintu byammwe bya mubiri n'ebino eby'omwoyo mubitwale bibagase, kubanga kigenda kwewuunyisa olunaku lumu ng'abantu bobadde okuŋŋaana nabo mu kyaki mu ggulu tobalaba, obanga naawe kennyini tokoze eki? Togenze. Naye ng'obeera nti kale banaye twaweerezanga nga twayimba, twakuba ennanga, twakola ki, twasomanga Bayibuli, naye nga ebyo binyumyako ng'anyumye ki? Engero. Olwaliro olunaku lutuuse osalewo okuva mu mutima gwo okkirize Yesu Kristo afuuke omulokozi wo, ove mu bulombolombo bw'ensi. Kubanga abakulemberwa omwoyo wa Katonda baana ba Katonda. Abakulemberwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Abagoberera omubiri bagoberera kufa.
Abalumi 6:23 nti tusomereko Balumi 6:23 mutino okutegeera Katonda si wa kukaka si wa force. Katonda okumutegeera tekyetagisa kuwaayo kinene nti Mukama nyina okuwaayo alyoka ategeera awulira okusaba kwange. Ate bonna agenda mu kusaba ogenda kuba obanja mu banje kubanga wamuwadde atannakuwa. Katulina okusooka nituba nga tugenda mu maaso ga Mukama n'omutima gwaffe gwonna n'okusobola okutambulira mu kkubo eryo ettukuvu. Balumi mmeka? Balumi 6:23. Bennatumye okuleeta ebintu nga yemubireeta wano. Balumi sula 6:23 wagamba bwe wati. Wagamba naye ndaba etteeka eddala mu bitundu byange nga lirwana n'etteeka ly'amagezi gange era nga lindeeta mu bufuge wansi w'etteeka ly'ekibi eriri mu bitundu byange. Neyongereyo. Bayibuli egamba bweti mu Balumi 6:23 nsomye 7. Empeera y'ekibi kwe kufa naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kakati empeera y'ekibi kwe kola ki? Kwe kufa. Ekibi kyekyo kye tukola nga tetumanyi. Amen. Ne bagamba nti kakati oli mulokole walokoka naye ate olina okukola ebulombolombo bwa famire. Kati ne weebuuza nti ate gwe yalokoka ate obulombolombo bwa famire. Yesu Kristo yajja tujja mu kibi, yajja tujja mu bulombolombo, yajja tujja mu bulombolombo obwensi. Tosobola kugamba nti Katonda omwagala ate ne Sitaani omwagala. Olina okulondako sayidi emu gy'okola ki? Saba Omwoyo Omutukuvu abanjagalire era nebaza Mukama olw'okumpa omukisa okuyimirira mu maaso gammwe olunaku lw'olwaleero. Amiina. Nebaza Omwoyo Omutukuvu oyo ataleka abantu be kubonaabona. Amen. Abeere munda mu mitima gyaffe era tunaaza tuggyemu ekkewu n'enzikiza yali yatukwata okuva mu by'obuwangwa n'ennono, okuva mu bulombolombo obwensi, okuva mu ndagaano z'ebika. Nsaba Omwoyo Omutukuvu atule ku mutima gwo gwenna awuliriza. Mukama akunaaza akusumula akugye mu ndagaano z'otaamanya, akuwa okumanya okw'emirembe era okw'ekitangaala. Ove mu buzibe bw'amaaso osobole okulaba. Ng'abazibe b'amaaso ababiri bwe bagenda eri Yesu n'abazibula amaaso, naawe nsaba Omwoyo Omutukuvu leero akuzibula amaaso osobole okulaba. Mukama ayogereko naawe akyuse ebyo ebibadde tatambula bulungi mu bulamu bwo. Akuwa omwoyo we ow'obulamu era omwoyo we ow'emirembe. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.